Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wasallam. Allahumma shrah li sadri, wayassir li amri, wakhlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Baganda bange ab'ekitiibwa ne bannyinaze mwenna abalungi, temwerabira nti tuli ku mugendo omulungi, olugendo olw'ebika by'obukristaayo bwe tulina olwaleero bwatandika butya. Twayogera omulundi ogwasembayo nti ekika ekyasooka ky'ekyabanasisi, wabula ng'ekika ekyo tekikyalabika era tewakyali asinza mu kkanisa yonna oba ekereziya yonna, toyina kika ekyo wokyakijja. Ne tugamba nti ebika ebibiri bino ebiriwo, ekyalibadde ng'ekyokubiri, naye ng'ate okusinziira kiri engeri gye kiri nti tekikyaliwo ekyabannasisi, kati bino ebika ebiriwo bye tutwala nti bye bisooka, ng'era beebo abaju abakristaayo, abayudaaya abakristaayo. Kati ekika ekyokubiri be ba Pauline, abakristaayo aba Pawulo, oyo eyali Sawulo nga tannafuuka Pawulo. Pawulo tumumanyi bulungi mu ndagaano empya mu Bayibuli, we yatumira amabaluwa ag'enjawulo mu Befeso, Abebulaniya, Abafiripu, Abagalatiya n'Abakolinso n'ebika ebirala. Abayudaaya abakristaayo beebo abakkiriza nti bo bayina okugoberera Moses, Musa alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala amusaasire gyali, bakimanyidde ddala bulungi nti bo bayina okugoberera Musa alayhi salatu wassalam. Naye nga ne Jesus yatumibwa mu baju amakulu, naye bamukkiriza nti mubaka wa Katonda alayhi salatu wassalam. Bakkiriza nti Musa gwe bayina okugoberera, bayina okukuza olunaku lw'Essaabaatha, bayina okusala ennyama nga basomeddeko erinnya lya Katonda, bayina emikolo gyabwe egigenda mu maaso, kati nga egya Ashura, egy'okusiiba, Hanoka, bo bamanyi nti bayina okubikola, wabula ne bakkiriza ne Jesus nti yatumibwa mu baju. Kati naffe ekyo kye tukkiriza ng'Abasiraamu, tukkiriza nti omubaka alayhi salatu wassalam ye mubaka waffe sallallahu alayhi wasallam. Ne tumanyi ekirala nti Musa mubaka waffe yatumibwa mu Basiraamu, ne tumanya nti Isa alayhi salatu wassalam yaweebwa obubaka bwe bumu era mubaka wa Katonda n'ababaka bonna. Ng'Obusiraamu wano kitegeeza ki? Kitegeeza okujeemulukira amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kati nabo bakkiriza nga bwe tukkiriza. Kati ate Pawulo ye agamba nti naye yali ku bayigirizwa ba Yesu. Si bwe kyali ekyo, si bwe kyali olw'ebyafaayo ffe bye tuyina. Pawulo omulembe gwa Yesu yayigganya nnyo Jesus bw'amala okugenda mu ggulu n'atandika okuyigganya abayigiriza ba Yesu. Yabayigganya nnyo, n'agenda abanoonya gye baasengukira, gye baddukira mu nsi ez'enjawulo, ng'agenda akwata kinnoomu nga bamubuulidde gy'ali, n'abatta oba n'abakomyawo n'abasiba n'abajaasibe. Lumu yali agenda Damascus, Siriya ey'olwaleero. Waliwo abayigirizwa ba Yesu abaali bagenze e Damascus, naye abaatuuka ku nsalosalo eya Damascus, endogoyi n'eziba amaaso. Bw'emala okuziba amaaso, awo yamanyira nti kati takyalina direction yonna, takyalina ndagiriro yonna. Kwe kukyuka n'akomawo, ebyafaayo bye we bitandikira, nti awo yakyukira n'ayingira eddiini y'Obukristaayo, n'atandika okusaasaanya enjiri n'okusindika amabaluwa n'okugendayo mu bitundu eby'enjawulo. Era ye yatandikawo nti Yesu si musajja busajja, wabula alina amaanyi ag'enjawulo okusinga ku basajja abalala. Era ye yatandikawo ekigambo ekigamba nti Yesu yajja okukyusa amateeka. Bw'okkiririza mu Yesu, waba tewakyali mateeka gonna gakukwatako, oyina okukola kyonna ky'oyagala. Ekyo kyava ku Pawulo. Kati ng'ekyokugeza okutayirira mu ndagaano enkadde, etteeka ery'okutayirira mwe liri, wabula bw'okkiririza mu Yesu oba tokyatayiridde. Era we yatandikira we Yesu mwana, Yesu Katonda, Yesu mwoyo mutuukirivu. Yesu n'abayigirizwa be tebaamanyaako bintu ebyo ebya Yesu mwana, Yesu Katonda, Yesu mwoyo mutuukirivu. Ebyafaayo bwe bityo bwe bitunyumiza. Kyatandikirawo ekyo, kyatandikira ku Pawulo ng'amaze okukomawo okuva e Damascus ng'endogoyi ezibya amaaso, n'atandika okukyusa eddiini y'Ekikristaayo. Ebyafaayo bwe bityo bye bitugamba. Mu myaka 3 abakristaayo baali bayisiŋŋanya ebigambo
nga bali mu nteesaganya ez'okunoonya obukristaayo kye ki. Abamu bagamba baamala emyaka 4 nga bali mu nteesaganya ez'obukristaayo kye ki. Tugendere ku mateeka ki? Jesus yaani? Jesus Katonda? Jesus mwana wa Katonda? Jesus mubaka? Jesus yaani? Myaka 3 ku 4 banoonyereza Bayibuli kye ki. Bayibuli bitabo bya Katonda, kitabo kya Katonda bwe kiba tukigasse tusobola obigoberera, tusobola okwongeramu, tetusobola kwongeramu. Bwe tuba tuwongeddemu endowooza zaffe kiba ki? N'ezo zonna zaali ndowooza, zaali meeting, baatuula enteesaganya. Jesus yagenda mu ggulu, yamala emyaka 33 ku nsi kuno, yamala emyaka 3 ng'omuntu, obubaka bwamukkako ng'awezezza emyaka 3, yamala emyaka 3 mu bwannabbi. Kati n'agendera ku myaka 33 nga talina kitabo ky'abalekedde ekyenkalakkalira. Kati abayigirizwa abaasigalawo baali babayigganya, tebaasomerako njiri mu public era baali bagisomera mu mayumba nga beekwese, n'abo abaabawulirizanga baali beekwese. Ekitegeeza nti gospel teyaliiwo, gospel teyasaasaanyizibwako. Kati nga bw'ogiraba bw'onaalaba omuntu mu koona ng'asaasaanya gospel. Ebyo baali bawandiise ku mayinja ne ku maliba ebitonotono bye baakwekanga ne beekweka ne babisoma. Kati Abarooma mukimanyi bulungi nti tebalina Katonda, baali tebalina ddiini, y'ensibuko y'Oburooma, pagans. Balina bakatonda baabwe ab'emmunyeenye, Jupiter, Maazi, Satani, abo bonna baali bakatonda baabwe. Era ne tukimanya nti be basajja abaali abalabe b'obukristaayo Abarooma boolaba abo. Abarooma be baasuulanga abakristaayo mu mpologoma mu bisaawe ebyo ebinene ebiri eyitale bye balambula olwaleero. Ezo zaali stadium, byali bisaawe nga basuulamu abakristaayo nga balamu. Tigers, engo, empologoma ne zijja ne zibalya nga baseka eno nga bwe banyumya, eno nga bwe banywa emyenge gyabwe, nga bwe bajaganya. Kabaka Nero oyo yali mubi nnyo omu ku basizaazi, yayokya abakristaayo nga abokya balamu, nga abokya ng'emisubbaawa. Era abakristaayo be baayasanga ekibuga kya Roma ekiro. Yateekanga amafuta ku mitwe gyabwe n'abakumako emiriro, ne bagenda nga babateeka mu koona y'ekibuga. Buli koona lya kibuga nga bagenda babateeka mu makoona ekibuga kisobole okwaka. Oyo kabaka Nero Allah ajja mmubonereza olubonereza lw'otalabanga, olw'ensonga nti yabonereza abantu ba Katonda ng'abateekako amafuta ago ne baasa ekibuga. Ekiro ng'ekibuga kyaka kyonna, naye nga abakyasa bakristaayo be bakoolezezza, be bali mu kufa, be bali mu kujja. Nga bamukoleeza n'ayaka n'asirika. Era abajulizi baalimu bangi nnyo mu bakristaayo olw'ensonga nti baabookya. Era abataayokyebwa baasuulibwa mu mpologoma. Abataasuulibwa mu mpologoma baabakomerera ku musaalaba. Be bataakomerera ku misaalaba baabasalanga n'enso, nga baddira ne babateeka enso wakati w'emitwe gyabwe, omuntu ne bamwabuluzaamu ebitundu 2. Ne babateekako amaggwa ku mitwe, ne babateekako ebyuma ebyabasalanga obunyamanyama. Bane munansonyiwa naye nga nina okubyogera bino okutuusiza ddala ekyamagero bwe kyaboneka. Era nga kino ekyamagero ye kabaka omu mu bakabaka abasiiza ba Romans yayingira obukristaayo n'afuuka omukristaayo. Kati nga bw'onaalaba abasiraamu mu Amerika wano nga bwe tuli nti 1% oba 2% oba 3%. Kati ne bukyenkya Trump n'asiramuka. Mungu ya Rabbi amuwe hidaaya ya Allah. N'asiramuka. Kati bw'asiramuka ne kibanga abamugoberera bonna nabo balina okusiramuka. Kati n'atandika waliyadhu billah okuteekamu ebintu bye mu busiraamu. Kati emperor ono kabaka bwe yayingira obukristaayo kyakyusa ebintu bingi nnyo. Era kabaka ono yali ayitibwa Constantine. Constantine ye kabaka eyasooka mu bukristaayo mu basiizaazi bonna mu byafaayo bya Roma. Kati jjukira nti ono ayingidde mu bukristaayo si musajja wa bulijjo wabula kabaka. Kati kye yakola kwe kukuŋŋaanya ebibinja byonna ebikwatagana n'eddiini n'amadiini, n'ayagala bateese baggyemu ekintu kimu, baggyemu eddiini emu eriko omulamwa, ekintu bakigguse
bafune eddiini gye baba bagoberera bonna. Ebibuuzo byabuuzibwa bingi era ebibuuzo ebisinga byaddibwamu awo. Ebyobukristaayo kye ki? Jesus y'ani? Kati ono kabaka yali ayagala obukristaayo bubalansinge n'eddiini y'Abaromans yali ya pagans. Kati ye n'asalawo obukristaayo bukkirize embeera y'Abaroma ate n'Abaroma bakkirize embeera y'Abakristaayo. Kati nga bwe mulaba Abakuraishi bwe baali bagambye omubaka alayhi salatu wassalaam nti asinze waliyadhu billah, asinze amasanamu gaabwe omwaka nabo omwaka omulala basinze Katonda wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyadhu billah. N'agaana n'agamba nti kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana a'abidun ma abadtum wala antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. N'abagamba nti muyina eddiini yammwe naffe tuyina eddiini yaffe. Naye empura ono bwe yaleeta ekiteeso baakikkiriza bonna olw'ensonga nti nno omusaayi gwali guyise mungi nnyo. Kati awo wetujja olunaku lwa Krismansi olwa 25, wetujja amatabi, wetujja ensansa, ebintu byonna, wetujja Easter, zaali mbeera ez'Abaroma ze baali bajaganyizaamu emyaka n'emyaka, emyaka n'ebyeya. Kati ne baagala babingize mu Bukristaayo era ne biyingiriramu ddala bulungi. Awo wetufunira omwana wa Katonda waliyadhu billah, kuba baali bayina gwe baali bayita omwana wa Katonda. Kati ne balabanga ne Jesus asobola okubeera omwana wa Katonda kuba bo bayina omwana wa Katonda. Era ebyo byali mu kibuga kye baali bayita Naisiya mu mwaka ogw'ebisatu-mu-25. Mu kibuga Naisiya mu mwaka ogw'ebisatu-mu-25 BC. Kyali mu Take, Turukiya, Ebuturukiya, Take olwaleero, kanso baali bagiyita Naisiya. Era obukristaayo obwa Pawulo yali Sawulo ne buyitamu, era kabaka Constantine n'asalawo n'agamba nti obukristaayo buwereddwa obulala bonna obutakwatagana na bwa Pawulo. Era n'agamba n'agamba nti alirabibwa yenna nga ali mu mbeera ey'obukristaayo obulala ajja kuttibwa, ajja kugobebwa